Olunaku olwaleero Nnaalinnya wa Buganda Ssebo Sarah Kagere asabye Abaganda n'Obuganda bonna okutandika okusabira Omutanda okudda mu mbeera ze nga bw'alina okubeera nga bwe beetegekera amatikkira ag'omulundi guno ag'okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini ogwa Kasambula. Jubilee eno weetuukidde kintu kya ttendo, twebaza Katonda olw'okutuusa ku lunaku luno ate era ne Ssaabasajja okumukomyawo bulungi, twongere okumusabira ayongere okubeera obulungi addemu emirimu gye nga bulijjo. Nnaalinnya Sarah Kagere okwogera bino babadde bajaguza emyaka 25 egy'ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda Royal Institute wakati mu b'ebitiibwa abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ne baminisita okuva mu gavumenti eya wakati. 5, 4, 3, 2, 1. Bwe mbadde nzibulamu wangaaki ndabye nga mulimu mulungi ddala gwa ttendo gwa mulembe, mwebale nnyo mwenna abadde muteekateeka eyo. Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Bwanika mu kwogera kwe asabye Ssaabasajja Kabaka n'abaami be okulaba nga bakola bwezizingirire enkola eno y'okubunyisa ebyenjigiriza mu ggwanga okwongerwayo n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. We hope that it will be decentralized to reach all Masazas. We should work to have an empowered kingdom and the country at large. Kyokka ye minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga asookerwako Honorable Jesse Miyingo asabye bannayuganda okweyunira enteekateeka za gavumenti zeetaddewo okulaba ng'ejja bannayuganda n'okusingira ddala abavubuka mu bwavu kubanga gavumenti ekola bwezizingiri okulaba ng'etondawo emirimu gy'abavubuka so nga n'abavubuka basaanye okwenyigira mu nteekateeka ezo. Tubagamba gavumenti erina obusobozi obwe tufunye ne tusobola okussa ssente mu bantu abasobola okuba n'obukugu bazikozesa okugaggawala. Njagala pulogulaamu za gavumenti zonna muzimanye, watu zimanyiyitirako wange mu ofiisi nkubuulire oba mpiteewo kati olwo pulogulaamu ssente mikwano gyaffe bazituwadde nnyingi. Bali pulogulaamu ebagiyita grow bagenda bakusasulira okusoma bino ne bakuwaniriza transport ne bakuwaniriza mmere. Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Kootida Nakate yo ne yeebazizza omukulu w'ettendekero omuggya Oweekitiibwa Joseph Bali ku ddembe olw'okutwala obukulembeze mu maaso ne butaddirira. Bw'atyo n'asaba abakulembeze bannabyabufuzi ab'enjawulo okukola ekikolwa kye kimu mu kwongerayo omukululo. To management, and we want to thank you for managing the succession very well as we see the transitions from leadership to leadership. We want to thank you very much. The different regions of management have exhibited enduring dedication and commitment to the service of Kabaka's subjects. Joseph Bali ku ddembe ng'ono ye mukulu w'ettendekero lino ategeezezza ng'abayizi abasoba mu 12,000 be baakatikkirwa bwe ky'ettendekero lino ligunjibwawo bw'atyo n'asaba gavumenti okwongera okubasizzaako wansi ku bukwakkulizo obuteekebwawo naddala ku matendekero ag'obwannannyini. To inform the public that over 12,000 students, skilled artisans and technicians have graduated from Buganda Royal Institute of Business and Technical Education in the 25 years and have indeed impacted the job market in the various disciplines, including but not restricted. Nze Martin Bosakali Esubula ku Dream TV y'Amakongonte wano ku Buganda Royal.